Omulamuzi wa kkooti enkulu Alex Kajiji Makai awadde ekibonerezo ekikankanyizza kkooti olunaku olwaleero wakati nga yeeteekerateekera okuwummula ogw'obulamuzi. Uganda versus Lubega Yusuf. Uganda ewalira Lubega Yusuf. Wasa Hussein. Salim Muzamiru. Nakandi Hajara. Abubakar Chewolwa. Kisalita Mahad. Kato Hassan Miro. Bukenya Ismail. And Bugumbo Musa Abbas. Omulamuzi Ajiji nga tannaba kuwa kibonerezo mu kkooti etudde olwaleero ng'eno ekyaludde okulabika asoose kulambulula ku nsala ye wamu n'ensonga lwaki awadde ensala bw'eti. Omulamuzi ategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka 2018 eggwanga lyafuna amawulire ag'entiisa n'ekikangabwa eky'okuwambibwa kw'omwana ow'obuwala omuto eyali atemera mu gy'obukulu 28. Ono nga yali muwala omugezi era yali omukozi ennyo nga mu kiseera ekyo yali wa mugaso nnyo eri abantu be eggwanga ne gye yali awangaalira. On the 8th of February 2018, this nation woke up to the news of the kidnap of one of its young, beautiful and enterprising female adults at the prime age of only 28 years. Omwana omuto omuwala yateera alina amagezi amangi ng'ateera mukozi ddala yalina emyaka 28 ng'awambiddwa. Omulamuzi Ajiji ayongeddeko nti mu kiseera kino ebitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo byavaayo okulwana masajja okulaba nga binunula omuwala ono wakati mu mbeera ng'abawambi basaba obutitimbe bw'ensimbi ezisukka mu bukadde 700 era nga mu kaseera ako obukadde 700 bwabaweebwa wakati mu mbeera nti taata w'omuwala yali alwana masajja okulaba ng'ataasa muwala we ng'omuzadde wabula ekyaddirira gaali mawulire ag'ennaku ag'okuttibwa kwa muwala we eyattibwa n'asuulibwa ku luguudo lwa Southern Bypass mu Entebbe Express. The wheels of justice swung into action in a bid to rescue Susan Magara alive and also to try to find and arrest her kidnappers. Ab'ebitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo byagezaako okuvaayo okuba nga bigezaako okununula omugenzi Susan Magara. Era nga wano omulamuzi yeebazizza bya nsusso abo bonna abalina kye baakola okulaba nga bazuula abatemu bano n'okutuuka okubeera nga basalirwa omusango. Mu mbeera eno omulamuzi yeebazizza omupoliisi omukulu mu musango guno Byakagaba n'abalala be yakola n'abalipoota pulezidenti gye yatuuka n'okwegomba okulabako kubanga gaali matabuta. I wish to commend the security officers who exhibited and deployed immense investigative skills and using telecommunication techniques, call data recordings, communication matrices, and other sophisticated methods. Ayagala okutuusa okusiima kwe eri ab'ebitongole ebikuumaddembe abavaayo ne bakozesa obukugu bwabwe nga bakozesa amasimu agaali gakozesebwa okusobola okufuna abantu abali bagakuba n'ebintu ebirala byonna bye bakozesa okusobola okufuna abantu abali mu musango guno oba baabuuza. Nti era ajja kubanga yeebaza omupoliisi omukulu Byakagaba ne Akulo abagenda mu maaso okubanga bakola nnyo okulaba nti bakola ripoota omukulembeze w'eggwanga naye yayagala okulabako. The investigators closely followed every step that was taken by the kidnappers, who eventually became her killers. Ab'ebitongole ebikuumaddembe n'obwegendereza bagenda nga bagoberera amakubo gonna agaali gatambulibwamu abantu abawaabudde omugenzi Susan Magara. Omulamuzi Ajiji agambye nti abawawaabirwa bano bazze emisango egy'enjawulo okuli ogw'okuwamba, okukanda ensimbi empitirivu okuva eri abazadde b'omuwala ab'oluganda lw'omugenzi ssaako n'emikwano ate nga kwogasse n'ogw'okumutta era ng'ekibonerezo ekisinga obunene mu musango guno kiba kyakalabba. Mu butuufu ddala mmwe mwagenda mu maaso okuteesa n'okubanga mugenda mu maaso okuzza emisango ebiri egy'okubanga okusooka kuwamba nga mulina ekigendero ky'okufuna essente nnyingi, omulala gwakutta, which both attract the maximum sentence of death. Nti emisango gino gyombi ekibonerezo kyakyo ekisembayo obunene kyakufa. Omulamuzi Makai akikkiriza nti omusango guno gwali gwa njawulo omuli okutiisa, okukanga era ng'abaaguzza baasooka kweteekateeka bulungi nga bonna baali bamanyi kye bakola. They were brutal, they were callous, they were calculated,
well planned and premeditated. Nkyakikiriza nti guno omusango guno gwali gutiisa, gwali gukankanya, gwali guteekeddwa bulungi, ate era abaguza nga bagwetegekedde bulungi. Kinajjukirwa nti abawambi bano oluvannyuma lw'okuwamba Susan Magala awo ku luguudo lwa Kabakanjagala baamutwala ne bamutereka okumalira ddala kumpi ssabbiiti 3 nga n'ekyaddirira kwali kumusalako ngalo olwo nno ne ziweerezebwa mu bantu be okukakasiza ddala nti kye baliko baali bakyetaaga baagala nsimbi. Era wano omulamuzi Makayi agambye nti ekyokutereka Magala ebbanga eryo lyonna n'okutuuka okumusalako engalo ze kyamuviirako okutulugunyizibwa mu bwongo, kubanga naawe kuba akafaananyi omuntu omulamu ne bakutemako engalo nga si ndwadde ate nga toli mu ddwaliro, ate oluvannyuma bw'atyo n'attibwa mu mbeera enkambwe, omulambo gwe ne gusuulibwa mu bitundu bya Kitiko Birongo ku luguudo lwa Ntebe Express Highway. Okumutereka okwamala ebbanga kwamuleetera okuba ng'afuna obukosefu obw'obuzibu bw'obwongo okweraliikirira, ate oluvannyuma n'okumujja kw'engalo ze byonna byamuleetera okuba ng'akosebwa mu bwongo oba n'okulumizibwa. Ono ayongeddeko nti guno gwe gumu ku misango egikyasinze okubeera egy'amaanyi era nga gwateekebwateekebwa bulungi n'obukugu obw'amaanyi. Omulamuzi akkaatiriza nti ekigendererwa ky'abantu bano kyali kyakuwamba n'okutta abakyala nga bano ekibonerezo kirina okubeera ekyokulabirako eri abo bonna abandyagadde okuzza omusango gw'ekikula nga kino. Akawaayiro 18 mu katabo kano kalaga nti emusango guba guzziddwa nga tegusangikasangika ng'abantu bagenze mu maaso n'okwetegeka okuba nga baguzza guno omusango gulina okuba nga gugenda mu maaso n'okuba nga guweebwa ekibonerezo ekisembayo. Omulamuzi Agigi ayongeddeko nti okutta Susan Magala kyakosa nnyo famire y'omugenzi, ebitundu gy'awangaalira, ab'emikwano ssaako n'ab'eŋŋanda. Omulamuzi mu mbeera eno atunuulidde ebyayogeddwa munnamateeka waabwe Richard Kubunga, ono nga ye munnamateeka w'abawawaabirwa, ng'asaba kkooti okuwa abantu be ekibonerezo ekisaamusaamu era bw'atyo n'aggyayo n'ebyawandiikibwa ebibawolereza, kyokka oludda oluwaabi nalwo ne lumukubamu ebituli era nalwo ne luggyayo ebyawandiikibwa ebyongera okubakomerera emisumaali. Ulooya wammwe yagambye nti okuwa ekibonerezo kubanga okuwoolera okuyita mu mateeka. He punctuated his mitigation with biblical citations. Nti yagenze okusaba kkooti nga ayogera ku kitabo kya Katonda kya Bayibuli, which later prompted the prosecution team to rejoin similarly with biblical citations. Nti ekyaletedde ababa gavumenti nabo okumuddamu ng'era bakozesa kitabo kya Katonda kya Bayibuli, where the Bible calls for a death sentence on one who kills another. Nga Bayibuli mu kitabo ekyo egamba nti omuntu yenna atta munne naye agwana kuttibwa. Mu mbeera eno yeewuunyiza munnamateeka omukristaayo okuwolereza abasiraamu wabula ng'ate bonna beesigamye ku byawandiikibwa. Anti munnamateeka w'abawawaabirwa ayogedde ku famire z'abo abasingisiddwa emisango okubeera nti bambi balina abaana ab'okulabirira, balina abakyala ababamiisinga wamu n'abazadde ab'okulabirira, mbu n'abantu abalala bangi abalya ku mugongo gwabwe. Era nga kino kirabika ng'omulamuzi tekimuyigudde ettama n'agenda mu maaso n'okusalira bano omusango okusinziira buli omu ekitundu kye yazannya mu kuzza omusango guno. Omulamuzi Agigi Alex Makayi ategeezezza nga Buvumbo Musa Abasi wamu ne Nakandi Hajara ono nga mukyala nti be baasinga okuzannya ekitundu ekinene ennyo mu kufa kwa Magala, olw'ensonga nti Nakandi ye yaterekanga Magala era yamukuumanga nga mu mbeera eno mbu ye yaleeta n'ekirowoozo eky'okumutta, olw'ensonga nti baali bamaze naye ebbanga ddene era ng'abeetegerezza bulungi nga kale singa bamuleka okuddayo ayineyine yandibawaayo n'abalonkoma. Ate ye Buvumbo Musa Abasi engeri ye gye yali omusawo ye yasalako Susan Magala engalo wamu n'okumukubanga eddagala eringi, bwe batyo ne bamusiba akaveera mu feesi n'aziira okutuusa lwe yassa ogw'enkomerero. Ababiri bano Nakandi ne Buvumbo omulamuzi abasalidde gwa kalabba ntegeeza okuttibwa olw'ensonga nti be baasinga okuzannya ekitundu ekinene mu kufa kwa Susan Magala. Ate abalala 7 abakalize okusibwa mu nkomi obulamu bwabwe bwonna nga tebazzeemu kulaba ku njuba, era ng'agambye nti kino akikoze n'ekigendererwa ekyokugezaako okuziyiza abo bonna abawamba wamu n'okutta abantu ko n'okukanda ensimbi abo be baba bawambidde abantu baabwe, kyokka nga tebayagala kukola
bano ng'ayagala bayigire ku bano era beesonyiwa ebikolwa nga bino n'okuzza emisango egy'ekika kino. abo bonna bagezaako okuwamba n'okutta. To denounce conduct involving prolonged captivity, torture and murder. To protect society from offenders who demonstrated willingness to sacrifice human life for financial gain. To reaffirm public confidence in the administration of justice. I shall now turn to the process of crime in line with Article 126(2)(c) of the Constitution of the Republic. Omulamuzi alagidde ebintu byonna abasibe bye byagula mu nsimbi zino ezaabaweebwa obukadde 7 okunoonyezebwa era biboyebwe okuli ettaka eriwereza ddala yiika 3.5 mu bitundu by'Ebuyikwe saako n'ettaka eddala eriri mu bitundu eby'Eruweero okukosa n'emmotoka ez'enjawulo okuli emmotoka ezaakozesebwa okuwamba Magala okutambuza omulambo nga bamaze okumutta wamu n'emmotoka eyakozesebwanga okulawuna entambula z'omugenzi. Wano omulamuzi ayongedde n'alagira ebintu ebyo bitundibwe era ensimbi zonna ezibivaamu ziweebwe famire y'omugenzi Susan Magala era ng'okulagira bw'ati ayagadde abasingisiddwa emisango gino obuteeyagalirako yadde mu nsimbi zino wamu ne mu bintu bye baagula mu bulamu bw'omugenzi. Kale oluvannyuma lw'okugutyemula abawadde amagezi okujulira singa babeera nga tebamatidde na nsala ya kkooti. Oluvannyuma lw'ensala eno oludda oluwaabi lwebazizza nnyo kkooti wamu n'omulamuzi olw'ensala eno gy'akoze awatali kutiisibwatiisibwa konna era ne batendereza enkola ye naddala mu kiseera nga kino ng'agenda okuwummula ogw'obulamuzi nti alaze ekitiibwa mu kitongole ekiramuzi era ne bamusabira obulamu obulungi n'essanyu ne bamusibirira entanda ey'omukisa. Mu ngeri eyakola obulungi bulijjo asiimibwa. Omulamuzi wabadde asala ensala ye ayogedde ku bintu abavunaanibwa bye baagula ku ssente ezo ze bajja mu famire y'Amagala nga kwe kuli ettaka lye baagula Ebuyikwe eka za 3.5 nga kuliko ne eka emu gye baagula Eruweero. Mulimu emmotoka nnyingi ddala bw'ozibalabalamu ziringa emmotoka nga 11 nga kwe mulimu Fuso, mulimu pick-up, mulimu taxi nga 5 ne mubeeramu ne Coaster. Ebyo byonna omulamuzi asazeewo nti byonna bitundibwe kubanga babikwata era biri bya exhibit nga biri ku CID headquarters. Asazeewo byonna bikwatibwe era babitunde sente zivaamu baziwe famire y'Amagala. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Irene Nakimbugwe bannyonnyodde ku nsala wamu n'ebibonerezo ebiweereddwa abasibe era bwe batyo ne basaasira famire y'omugenzi Susan Magala. Lwaleero basibo ne bannyabo tutuuse ku nkomerero ey'omusango gwa Susan Magala nga mwena mumanye ekyamutuukako mu mwaka gwa 2018 nga yagwa mu bazigu era abazigu ne basaanyawo obulamu bwe. Naye leero omulamuzi Justice Alex Ajij Make awadde ensala ye nga abawawaabirwa abawadde abasalidde omusango ogw'okufa nga kwabo bagambye abagenda okubeera okusaavinga omusango ogw'okufa kwe kuli F4 Hajara Nakandi omukyala yeke yali mu guno omusango ne A9 Buvumbu Musa nga oyo yasalako obugalo obw'omugenzi. Abalala abasigadde omusanvu bagenda kubeera nga basibibwa mayisa obutaviirayo ddala mu kkomera. Fenga aba ofisi ya DPP Saabawaabi nga nyimiridde wano n'abantu betukoze omusango guno. Ku mukono gwange ye mukyala Sherifa Naranga, she's a state attorney, chief state attorney, nga ku ddyo ye mwami Joseph Kyomuhendo naye nga ye chief state attorney. Tubadde nga tukakalabya omusango guno okumalira ddala emyaka 4 era leero tuli basanyufu nti tutuuse ku kino. Okuva Susan Magala lwe yafa emisango mingi nnyo egize nga gizzibwa egigwa mu kkowe lino nga bawamba abantu abakulu ssaako n'abaana. Olwo nno bakyala Kimpadde ne balyoka bakaliga omusimbi omuyitirivu okuva eri abazadde ssaako ne famire z'abantu abo era nga gye biggweera abamu bamaliriza bafiiriddeyo olw'ensonga nti ab'eŋŋanda balemererwa okuweeza ensimbi zino. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.